Yaliko town clerk wa Lukunjiri municipality mu district ey'Embalala afiiridde mu kabenje k'emmotoka ku lunaku olwaleero olwa Monday ku makya g'olunaku olwaleero. Tukwanirizaako gwe wena atulaba era atugoberera ku Open Mic Media era ng'amawulire ge tuleese olwaleero agakagwawo tegawomya nnakabululu oluvannyuma lwe yaliko clerk wa Lukunjiri Municipal Council okufiira mu kabenje k'emmotoka ng'agenda mu kibuga Kampala. Kigambibwa nti akabenje kano katuuseewo ku makya ga leero ku ssaawa nga 12 n'ekitundu era ng'omwami ono yabadde avuga emmotoka ekika kya Hilux pickup nga namba UAM 450V nga ayolekera ekibuga Kampala ku luguudo lwa Kwaniya Park Road. Kigambibwa nti omwami ono yabadde ava mu bitundu eby'eggulu oba ebyamambuka g'eggwanga ng'ayolekera mu kibuga Kampala okusobola okukalabya emirimu gye era ng'omuweereza wa gavumenti. Omwami ono okufa kwe kukyatankana naye ng'abadde muweereza mulungi nnyo olw'ensonga nti aweereza eggwanga mu bitundu eby'Embalala ate nga wafiiridde abadde yasindikibwa mu bitundu eby'Arua oba ebitundu eby'eggulu asobole okuweereza Yes, wetujjidde ku mpewo poliisi etegeezezza nti omwami ono yafudde kabenje naye nga ekyaviiddeko akabenje kano eno tekinnaba kumanyibwa era poliisi negamba nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso basobole okukakasa ki ekituufu ekyaviiriddeko akabenje kano eno. Omwami ono okujjukizaako yaliko town clerk wa Lukunjiri mu district ey'Embalala era nga wafiiridde abadde akolera mu bitundu eby'Arua yali yasindikibwa ku mirimu gya gavumenti emitongole. Okufa kw'omwami ono kwakakasiddwa mmeeya w'ekibuga Arua omwami Sam Atul nga ono yalaze okunyolwa ennyiike awamu n'obulumi olw'okuviibwako mukozi munnaabwe era n'agamba nti omwoyo gw'omugenzi Mukama aguwummuze mirembe. Tujjidde ku mpewo poliisi egambye nti egenda kukola okunoonyereza era obudde bunaazibira ejja kuba ewadde lipooti enzijuvu ku ki ekituufu ekyaviiriddeko akabenje awamu n'akatya obulamu bw'omwami ono eyabadde agenda ku mirimu. Fenga aba Open Mic Media tugamba nti obulamu bw'omugenzi oba omugenzi Omukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe ate ne tukubiriza n'abasigadde bakyala abalamu okubeera obulindaala n'okuvuga nga bavuga n'obwegendereza basobole okwewala obubenje nga buno eno okusobola okubatuukako.